Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Tukulamusako yonna gy'osinzira okutulabira kitundu kyaffe kyakubiri eky'olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza olw'akaseera kano yatusaba Omwoyo Omutukuvu ajja atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amen era amen. Nyongera okubaanirizaako mwenna abali ku There Is Still Hope. Mukola ky'amaanyi nnyo okuba nga temutugoberera nammwe bambi abamanyi oluzungu abaasoma okutusingako ne mugenda eri ku Tishi TV testimony nammwe mwebale kusoma naye naffe kale twatuukayoko ne tugira enkuba netukuba nese tuyozeeyoze. Omanyi kyekitegeeza omuntu okusitula ebitabo kuva P1 mwebale kumenyeka. Kale kankirabe kito P1 nosoma P2 uyo P4 nokola P7 machi kitegeeza kwa P7 sinoyita ayo mukolasi wazi mu temugena ko mu kilasi yabo kati awe byaddakaawo kati kale wakuba nti nno wamuli mulabe mulungi kale wam takati n'obujulizi bwenjaga olabe Juzo waliwo some years back 2017 ndiwa myaka emiko dibanga myaka tuli mu 2015 myaka 8 bwali eyo ku Miracle Center we yakolera 77 days of glory abana abawala bajja ndo obujulizi nabusanze kuliko comments eziri okwezezi abamu bayo contradictinga naye abamu batakkiriza bwekiri n'abalokola abamu ebintu by'omubiri tebabitegeera bulungi. Munange bekineewuunyisa. Adda abali mu mubiri. Agosa kubeera mu mubiri. Notegeera eby'omwoyo. Era olina okuba ng'oyambuka. Kyo kituufu. Omwoyo ategeera eby'omwoyo. Kakati ayi alulire nga baana bato. Akaseera baali baana bato okuba nga bakolera sitaani. Emyaka buwala bunyirira bwali kuzze ne bubeera mu maka sitaani abututte eyo okubanga ate abukozesa ebintu ebitasaanira. Kale njagala olaba obujulizi obwo naddala ng'omuzadde mulimu ebyokuyiga bingi byenjagala twogereko ebigenda okuba nga ate bituyambira ddala mu dakiika zijja kuba nga 9 obujulizi obwo tusesobola okuba nga tetweyongerayo. Struggling people. I always want to suck people's blood. My God. This is a girl who was here. Yes. She said that she feels like she wants to choke people. She bites people here and suck people's blood. For how long? nafuka mukwano gwange muwala bamuyita Lusalie yatudde baba gabire engoye baba wempeta baba wanennekereza. She's your friend? Yeah. She sits here? Yeah, she's there. She's coming. Kati ze yaleta olugoye nendwambala kumeye kati ye yapyamuvuddemu ye naawayonze kati we nayambala olugoye olwo ekintu nekinyambala buli ssaawa baba baŋŋamba zikukogenda okole mission era this demon comes from the devil worshippers. This is her friend. They gave her a ring and clothes, but she gave the clothes to her. So the demon left her and came. And the voice told her, go and fulfill the mission. And she wanted to go and kill 10 children recently. And so she came here. She didn't know what to do. I mean, she was choking people up here. And she was trying to bite the ashes. For a very long time. I've been taking many youth, and I'm not the only one. We're very many. They had sent us to kill many youth. So, who sent you? They sent us from underground. Do you have a location where you go, where they give you the ring? Where the ring they give you? I give
out because they tell us from there when we meet. They said, have you ever given any other person here a ring? She was the one. I gave her the clothes plus the bangles. I gave her everything. But others, they are outside. Were the demon doing the same thing with you? Yes. So when you gave her those things, is it working on you? No. So the spirit went on her. Have you ever choked or bite somebody? Yeah, I've killed many. Over now 1,000 people. I caused accidents. Like in Tirini Road, Mbarara. Those ends I used to come. I used to cause accidents. I pour water down. I see all the whole district. Then I step on one car. They get an accident. Then people die. This is what I believe. The spirit of death, spirit of accident. As you see it happen, it can sit on people. But because of the presence of God, these spirits are speaking. Because of your prayer, the devil has nowhere to sit. It's not these girls, it is the spirit. So come on, send it fire. No more accident. No more devil. No more accident. Loose her. Loose her. Come back again. Fire. In Jesus' name. You are not a temple of the devil. And you evil spirit, wherever you come from, you are spirit of death. You are just the spirit of death. Like your master devil, like your master Satan, like your master Satan. That's what you are. You are a foul devil. You are a defeated devil. You spirit of death, spirit of accident. We bind you. We destroy you. In Jesus' name. Fire. No more accidents. No more bus accidents. No more bus accidents. You snake. You snake. You snake. You snake. Die at the root. In the name of Jesus. Die at the root. You see, crime rate was so high. RDC was telling me since 77 days began, crime in Kampala has gone down. 150 young people that you face have given their life to Jesus. They are now serving God. So crime has gone down. So is accidents. They are coming down. As people delivered from drug addiction, delivered from sacrifice. You know, human sacrifice. They may not come and kill you, but they make their demons in the crossroads, and they offer anybody who goes there. But we release the blood of Jesus even on public transport. I said even on public transport, even on private transportation. You're not going to be a victim of accidents. You are not going to be a victim of these demons' witchcraft. Fire! Saying the demons say nyumba ya satani eyidde. The house of the devil is on fire. Era bw'oyingira mu bus ekutwala, when you get into a car, kasitotula muli, once you smulula fire, release the fire. Don't be afraid. Oba bakulaba oba tebakulaba, stop being shy.
plan of accident. In the name of Jesus. No one is going to die of accident. No one is going to die young. No one is going to serve the devil. No one is going to serve Lucifer. Fire! Power of the Holy Ghost. Bring her here. Bring her here. Fire! To Jesus, somebody clap your hands to Jesus. Kale, anola video ejirabye n'obujulizo bulimu obw'abaana baffe baana bato myaka mitejo Sitani anoonya mulembe muto gwanawunza nti mu maaso y'ekkanisa ebenge efuuse ekisekererwa. Yamukabidi ako muno ebyokuyiga bingi sooka bazadde okuba nga tebawabudde baana ekyo kimu ekyo kyannamaddala bazadde tukyawa abaana budde kubanga ebintu ebyebimu byosobola okudiscavalinga at earlier stage. Yes, that's true. Ekyokubiri tetulina family prayer altars ewaka ate byaliko sa tugenda ku Sunday ku church baba bamanya family prayer altar nemusaba bako zeziri active ndibako eziri active those demons will manifest nomanya nti mwana ntaliika nchisi era n'omutuuza ali counseling magana ebulungi era ajja kunnyonnyola kituufu waliwo demons okumanifestinga ayo n'omuboggolera naye nsooka oliko yogedde ku counseling abazadde naffe tukansolinga abaana bale balinda kubatwalira musumba gwe pasita waabwe asooka nomunanga kizibu ati pasita ajali ate omulimu ki nanabaasa nomuwa nakinkolera mwana nemyoyo yogerako naye ate omutwala akulemye ng'agubye toyotaza kyagenda kola kyamaanyi kujjawo okukwata ebbaasa naye tali ku mudaala gw'embizzi neyegulayo n'atwalira ab'ewaka ne bali ate kati bakole kibadde namusika bbiriŋŋanya nebanna anti gali mafuta amafuta g'okubonaaba ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi ebbaatiri ennyonyi tebalikolamu sigiri siwe ennaku zino balikolamu ebyaleero ate yebabambombiya eyalainizi kale basi bagondia era ya Taiwan bakola ekicupuli era esigiri bayameka kuba naga abantu bagakolamu ewekaddiwa bagakolamu ki kibo bagate musikwa nabya ne bagama rutini ne bagaddamu ndoota kirabika naye abwa scrap n'oli muntu alira ayinza n'okugoba eri bati bajja mukwata abwa scrap n'okusanga ne bati z'ennyonyi biringa bino bintu bya leero eyitira bino ebyo trade ebyo ne bakukwata kaba kaweddemu
ebyo waya z'amasannyalaze abantu ennaku zino bazirina nga bazirina ennaku zino baana ennaku zino tebakyatadde enja bageeteera naye bakoowa omukko kakati ekyoto waka tewali abo abaana ne bamusaba negenda deep those demons manifest kyo kituufu n'odwala n'omubuuza kiki tubadde tusaba walimbere kutuuseeko kiki tukumbule nakunyonyola kwa Katonda agambye oli amunishatingira mu ngoye munne yes kyo kituufu yamweyambuliramu namuwa olugoye lwe olwo ennaku zino bakyaddawo mbate bajje ku mulyango gwo asimbewo eddagala ennaku zino tebyange badda mbategenda okunyesera oleetera kirabo okumba akwadde kanyoka uli ow'omwoyo anti fe tumanyi kunya ebyedogala n'okunya ebidagala n'ogirira nebakutera n'ojja n'onaabira ku mulyango anti abo be bali mu nassale ewa sitaani bepikiraasi kati bano bapisiri akuwabula kyambalo gendo yambale oyambala olunaabe ne lukukolako ayo magazo watu mukwano gwate yamuwa kumba amutute mu nsi ekyo naisitaani muzibu akola bagita recruitment muvubuka ku muvubuka toleta mukadde wano hale gwakwagaza ki bw'okuganyula omatiza omuntu it's very hard naate omuvubuka okumatiza muvubuka munne it's easy olinga olina gwongamba wano ndaba enjiri akadingidde akakalakasi ate ekyokubiri batagetinga next generation kate bwolinamu next generation n'abazzukulu kati abo abatunula abazzukulu kati nze goba oli expired oba ofusa expired date osobola bayamba naye omugaso gwo guba mutono tegubanga wali kakati gwe omuntu okujja okumatiza nti simanyi bisiyaga simanyi biki alina okuba nga asinzidde ng'amazeeko kakati buli mu P7 P1 kagenda kusoma ne kasiiba enjala n'akagamba akati omanyi buli mwezi ngenda kuwa obukadde 2 omwezi bweteekawo bakuvuga olupanka okiwulire nawe oteekawoogera sente zo zijje ate ofunayo omulala gw'oyigiriza 2 kwegamba nti ofune buna ekyokola ofuba kuweza abangi buli gwoleeta 2 gwoleeta 2 woleetayo 10 abo bukadde bwa 2 jukira n'obubu bwosasula ate n'omusala bongeza ogenda kusomesa paka woyagala ate mu holiday ogenda kuwummulira London abakulu gye batuula abaagala kulabako awo oyinza ovuga olupanka nawatwetaagisa okulidde London wegamba okikola n'amaanyi oyinza noyisa wewaalikomi yagibadde kule piki ovuga bamotoka kati awo abadde akikola mu mirundi gumu ewiiki babalokola engeri anti abakulu balage vidiyo tobeerabira kibasinga okwagala tobeerabira ka vidiyo ate osobola bagamba oli nga tewali bujulizi basinga kwagala bujulizi era bwe biraba bibasindikire ka vidiyo nti yenze akawunti eseke anange kati abavubuka kati bwaha mbonjoti wange mumanyi nafunya ka bizinesi tekira kikona watu namalayo ebeeremu mpitirawo fire tumogenda gera kana kano kale nonyesa kati bujjukira bali ne desire okwagala okuyayana balina desire balina ebyetaago bakulaga balina bingi kwegomba akatawe basinga bakwati bawambirawo Oshirage so bazadde tufune obudde tukulenga n'abaana tusabenga n'abaana nabo kanso yachude olumba kubatwaliranga musumba ne gotwalira naye alina ababe n'ababe bamulemeredde ate gwomuleetera baabo kati kiringa okungamba olwose nekyogirako kiringa okungamba mbu ntwale mukazi wange wa pasita amubuulirire nga naye nowe mwenyini yanoba kati anti oli teyali wange yaliwo mukama yampa ekisa
ekisobola okuba nga kibuulirira abaali ne batuula omala nga teyeeganga kati olagwe olemeredde okwega kati onooganga nze awo ekizibu ky'oluwo nze nina solution wange alina kirala tomanyanga nange owuwo nali nsobola okitereka ago olina amafuta ago olina okuyitibwa okwo kabasungu olimbiga gendi kabona tozwawango tolina mukazi leeta omukazi wange omukansi olimba mugamba biki ati kiri kirabo ogamugamba biki agume omwami bamuwa ekitiibwa nawakuba togenda kati nekimanyisinga okusesa nga oliwo yagenda awutula wali sitaani eyali akola katonda tasaakuwa buweereza nga tobuyiseemu olina sokuweta training kati nze mpise mu buwulu divorce kati mmanyi experience ey'obuwulu bantu mubaleete mbabuulire nti okunoba kibi ebyo byonna byonna babikutuka sibikutuka ebyo byonna byonna era mukama ajja kunenya ng'anenyani yakusindikira obuyambi buyambi kyobwo nze obulokozi buli mu nze kiringa okuŋŋamba sigenda kyogera nabadde ogenda kyogere kiringa okuŋŋamba babaita batujju bakakebe bakuba buno bukakebe akulumbye mbu okubira ate lero DUSIM akugala bameka nti bali mukaaga balina mungu ki nti eke erimu amasasi ameka mangi kajegere bwe kati kajegere ekola nkugambye tetulika ebwatuka bubwatusi actually esesema n'okusesema naye nabeeramu amagezi oba guno bugwe bakubidde esimu ojjemu ojja olaba polisi olaba bakyusa state okuba ku gun 99 egamba tititi oba olina simanyi biki nyigeemu abakulopa butujju nyiga bbiri nonyiga balina mundu oba tebalina nyiga emu oba balina mundu oba bijambiya nonyiga bbiri bajambiya mpi oba nkadde wezibampya nyiga emu naye kati wanda ogenda malirizayo nga bakujjako dde omutwe era omutugi yamalirya era n'owa poliisi temujja bagenze katonda mange bagenda ofuna amawulire nti ate bangu okujja bagobawo abantu bateekawo obuguwa singa mwafuddeyo mu kusooka abantu tebalifudde fire brigade bamunaye bajja bimaze okugira bwakatandika bajja biwedde mbate bazikiza buzikiza bate matukubidde ngaemotoka temuli mumazzi kali zikola kyawo nedda si mazzi mafuta naye nze kisinga okunsesa oba bayigula amafuta tegabeeramu naye nga balina ge banoonya zibafuulu bwe zitya wali okimanyi zibafuulu mujje era kati saino nzijuvu batukuba saino bajja baba abamaze ava brigade babadde babadde balina olita generator oba ebimotoka ne bikuba amazzi ago mu dakiika nga gawedde naye bajja naye abasobozi bagamba katulu kwekalakasa emboko n'enyuka kakati Africa eri ku bikukujweti tetusoosa tetusembyayo abana tukumputanya mu bibozibozi yekontuteeyo nenkugamba omuntu atali mufumbo onkansuula engenza omufumbo liri olina experience kiki mukama yampo okuwolesebwa ate sabaolaba baba n'ebigambo muganda wange nguma singa bangi abatayaya Yesu yagamba wewe wakuba oli ku ttaka omugesiza nene ndikati mumuga nti nza nkuba nnyondo otanguba mpi ngo mugambe nnyondo temala nako nemikayimba abatukikola ajja kufuna ennyimba zaabwe kale obujulizi butulaga nti tetulina budde n'abaana tetulina kyoto kyawaka abaana tubasuuliridde kati omwana natuuka n'okwambala olugoye olupya tomumanyi sigwe waluguze
Yes. Tanatuka kubanga akola. Mulaba akyuse mutabuuzaako. Eyo najja n'essimu ndala, n'enkya najja n'essimu endala. Mutabuuzaako bw'ate esimu agijjeewa. Ate kimanya abaana baleero bafuga amasimu g'abazadde ba. Ate gwagula data. Ekyuka gwagula data, imagine. Iba nange kale ekyo bamuyajja. Ate kale kizibu gw'omanyi kimu kukodinga audio note nakuwuliriza. Oli agitakula internet paka mu byenda. Akati ogera kutegera otya byaliko nti byakumuzikiriza. Tomanyi Bishop. Oyina kulaba bifaananyi olabe ekifaananyi ng'ekyo kyakusebwa. Biriko byakusebwa. Website ezimu zajjogera nga takuli bifaananyi naye nga data ali kuli. Omukambwe. Maama nga butwa. Ajja kutuuka mwana musomi ate akali mu research. Kata data aweddeko mwana ng'omumalako nnyo wameka. Leero babagondeza mu ssebo. Anti kati ku ssomero tulina akadinyo kalikulamu. Ezo nategeka za sitaani. Kutunaaliza ddala. Kutwala abaana baffe. Amaze mwana senior 1 olaba abadde asiruwala nga ssimu abbirira nzibiri. Naye kati wali ng'agirina. Kati wali ng'ogimugulidde. Imagine mulimu ne layini. Mwakola research. Kati research ki mu butuufu? Ebyaddala ng'ebintu bana ya sitaani banaye zona zikalukira. Nabagamba technology gyakoma okweyo ate jjatuuka nga ne nassale. Nga balina essimu. Ngosomera ku tab. Ate mugundi tesaabira baawo mu COVID wa 2020 abaana basomeranga ku gundi. Anti kati baali batestinga abana nga kibakola abaana basiruwala nnyo. Ne baletayo ne kalikula abaana basiruwala ne bafuna embuto ne bakola ki amba kakati fine. Kati tuyingizeewo. Tuleete olunaabe tolubayuwemu. Obweje. Sitaani ajja kusiima. Ate kazi yennyini kye asiima yalimanya kyalibawa alowooza alina geyena kirimu ŋŋamba mbu omwavu akusiime oba akuweeka kiima lusu webale amala bingi akali naye ekyobugagga kyalina geyena kyalina ekyobugagga kye kyalindiridde akwaseeko egi ebiri ne bamalayika banne nabano basiruwazza kale naye n'osiima nti omusajja agenda kumpa geyena nkwaseeko ezo okuba kati agisabika ngeri enjawulo so ogisabika $1 nenyirira noga muganda wange lyerina eggulu lye bagamba eryokunsi akavidiyo kendalabye genda kaleeta sasa adagamba nti teri kizibu kisinza kwawula families nga bwavu obwavu alo bwawudde amaka amazima g'obwavu bwo okonye ku nsonga musumba kuba point musumba buulira agambye poverty is the greatest enemy of families nti obwavu y'omulabe akyasingiddeyo ddala eri amaka oba family tubusobola okulamira muli jjinja nga bwemutamanyi nawa munne obwavu buleeta entondo otondowala naye naye okumanya obwavu buzibu naye kankubuuza omuntu eyaleeta obwavu yayiiya eyaleeta obwavu yayiiya sitaani yayiiya kubanga okimanya obwavu buyinza okugobako n'omuntu yandikuyambye buli omuzimu naye pasita Jessica awo yali aboogerako neneewunya muganda wa mamoni yagamba obwavu bukuyonka leke wandibadde naga okumanya nga omwoyo gw'obwavu gukugoberera osobola okwasa omuwala yes okwasa omuwala ewaabwe ne bagamba abeewabwe nagamba bazimbire kyokka nga nga ggwe oli maama yengi ya poole tuzimbire bagala ente 2 oyabamu ewaba ate oba buki male manye nti awo ntandisa okulaba ate kulaba ki okwolesebwa oyina kaki ebya nti mba mukama nsitula akusitula bagenza okulaba bampimye mu nsi ey'omuwala balamina bamugagga okubaita okuyonkebwa ate ntya bakuteekamu olupiira ate olusekebaali bayonka ate otya basikamu ekyana wabafuna kristo nomumuveeko wekulire kristo akuddemu oluseke lw'obwavu luli lupiira ate luseke omanyi olupiira oluliko genereeta olukuba amazzi balukutapa irrigation obwavu obufukirira ne ku musana tebukala
24/7 baba yona atusase muganda wae ubugwavu 24/7 bunyoka buyinza okuyoka n'obuwulira mu busomo kumanya obwavubuzi n'oyagala amazzi ga 10 era tuganywa ogabana oyimanya amazzi aganyonga galwaza anti kati olaba okumanya kituufu obwavu empologoma yennyini otera nako oyinza okwira emize egitakwatagana musimanyi ennyama ey'abazungu batugamba si nnungi yakugirya ali nembuliza nnyo abasawo ba abo asawo bamwe abazungu abo anti olaba nnyo ku bikola by'entuntu aga amata mabi nnyo yakusere amata mabi gejakuleetera amasavu anti kankubulira obwavu kyebukwata obwavu kukonekitinga ku teaching ng'eyo ati guliomwe guba gusika kati bakwagaza ennyama tiosobola okwagaza ennyama ogagawala nga guyitira mu basawo ova ku nnyamba nendowooza ola oba ku mata bakulesa ebintu ebirungi buli obutula kyokka wano obonyebonye emyaka nga bwolya aye ge bakozi sajja neyagamba tukombiza oba tujja yali mutuufu gamba yesu kwebaza olunaku lwaleero njize era njatudde kristo omulokozi wange saasira abaana bange ate wamu naffe tusaasire okukumira abaana baffe mu linnya lya yesu amina era amina ddala wamma ng'omwoyo gw'obwavu tegukufuganga nagenda ekiro ky'olwaleero mu linnya erya yesu gobe manye guli mpologoma yennyini gwe kangubuli wano olina kusinziira ekintu kye bayita bwavu nga toluumi wansi nawaggulu olamba waliwo n'obunyooka kati ate obunyooka bwe bayita kakongoliro manye bayita bwavu kakongoliro bwe obunyooka babukutadde ne ku committee organizing committee ebizibu obeera kalaani waabwe leka tukomewo soke tugoba obuli wano mwana obususi weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 34 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.